na bulungi nnyo wano ku GTV tukyali ffenna paka ssaawa zigenda kubeera 3 tusigaza ida 12 zokka okulaba nga programu eno tugenda masomo nga tubasiibula ate tubalekere programu ey'Ekinigeria oba eya firimu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo kale tandikira ku mbeera yemu Binon tugende ku future ogirabawa ey'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda future yogiraba ogenda kukoma ku university level oba ogenda kweyongera ku national politics. Wow, umanye bagambo ebyobufuzi obukulembeze mukama yabugaba. Kati zengo omuntu nkyayayanira okuweereza abantu era nkyagala obaweereza. Era singa mukama mpa omukisa gwensubira nti agenda kumpa emberagirire president. Of course sinza koma wakati mba mpeereza abo campus oba aba ku university yagala ate nzireyo mpeereza abewaka. Manyi tuyine nze obukulembeze kale obumu abakulembeze b'ennaku zino abamu abaliwo abakulu kale waliwo bakula nolanga tebuteredde naye nze kati saagala nnyo okubeerawo nga ndi mubayombeso oba nga ndi mukola ntondo njagala nze ngenda kulawo ki ekigenda opakyusa kuba tebagenda kubeera wano olubeere bajja tuuka bawummule bajja batuuka nga bw'omanyi obulamu kati nze nga nze omuvubuka byendaba nga tebitambudde bulungi nga sobola maybe saawa zino nga sobola bikyusa naye ngamba obudde bwange bwe butuuka ngenda kukyusa ngenda kuweereza abantu era kati nze obukulembeze obwasooka obwedde wali bunyuma ng'olaba omuntu agenze mu parliament oba agenze kuweereza abantu kituufu kyo naye ennaku zino ebintu byakyuka nnyo oba lwakuba nabo bateekamu ssente nnyingi nga bagenda kubeerayo nze nange bwensiira kuba kati naffe abalonzi tukisusa omuntu ogenda noyagala akuwa ssente nnyingi mu kalulu nga nikola kampeni ate nga noyagala bw'atuuka eri mu parliament ate akukolere weebuuza ssente zo yali azijjawo kati ekyenjagala mbagambe oba buli muntu atulaba buli wojja ssente mu byabufuzi n'azikuwa oba akuwadde emitwalo ebiri oba akuwadde mutwalo manya nti ng'omutwalo guguza oluguudo guguze buli kimu kyoyagala kyeyandibadde eri n'alowooza kale nkoledde ky'abantu bange jjukira kati abamu beewula n'okwewula kati ssente ziri ze yakuwa abeera eri mu kulowooza ngenda zijjawo kyobola bagenda ne bakola corruption ne bakola ki kati gwe buweereza n'otabufuna so nze nga nze nsuubira era okweyongerayo okuweereza abantu mu mpeereza enesimbu eri patriotic enungi era gye twenyumirizaamu kubanga nze omuntu omuyizi oba omuto nyina byendaba nga tebitambula bulungi era nga nsuubira nze bwe nfunamu eyo engasi wonna abankulemberedde we naabeera ngenda kyusa manyi tulina ekizibu kimu kino tugenda tubeerawo netuyombesa president yekka naye nga gwe mp oba gwe lc1 okoze eki ng'oli mu kukola ki eyo gy'oli okay tena agenda wa president naye ku kyalo kyo byokola bituufu otambula mu layini entuufu LC5 ku kyalo kugundi ku district yo byokola bituufu oli wainare mu opposition kale president yakulembera naye gwe webaleeta emisango gy'ettaka ogikwata otya era president yabeerayo so nze nsuubira nga ffe abantu okay wadde waliwo kale maybe president yabatambuza eggwanga naye nammwe waliwo obuyinza bwe muba nabwo wansi awo naye nga bubwonoona kati nze nsuubira nze buli kifo kyonna kyenaabye kyobala nze niwembiragirira president ngenda kumekeswa nti obuyinza bwenina mbukozesanga bulina okukozesebwa that singa ffenna tukola bwe kityo ne president olumu maybe tugenda sanga naye ebintu biteereddemuko mufuna kwegamba tusoke twetereze no wansi tutereze muko then wali eri kugula on top kyekule kyokka nakijeri wakati fena naffe betubita naye nabita byonna bifa kati ani bwe twagala tereze neeraba mu maaso okulembera abantu kuleeta bukulembeze obutuufu obwaliwo obusaana obwa democracy obwa patriotism obwa socio-economic transformation okigere obwo bwe twetaaga okay mu mbeera yemu mu bufu bwemu atukyalina Benon tumusime ono nno nga yesimbye ku bwa guild president oba aspiring guild president mu Makerere University of Business School wali nakawa okulaba nga ensonga zonna zitambula bulungi tuli wano maswanga tuweyamu kyensuubira nti ekifaananyi ogenda maswanga tokifuna naawe yandyagadde okwesimba ku bukulembeze bw'essomero university tashare kyensuubira nti ogenda maswanga ate obeera inspired mu mbeera emu oba endala beno tukyali ffenna katono nnyo okwenyi ku kya parliament abakulembeze abava eno nibagenda mu parliamenti nange kulokuba yagenda nakulokuba yagulira omulonzi bwatuka mu parliamenti embeera nakolaki embeera negenda basuba nga ate agifutyanka bwato mu mbeera emu oba endala mbu
bulijjo gyokoma okulya ssente ez'omukulembeze oyo gwobolonze olya luguudo bwatu Benon wabyogedde gyokoma ogenda maaso okubanga ate omukaabirira munange future yokoze eki gyoba okaabirira so nno nembira efaanako bwetyo katono nnyo tuwere ku palamenti gye buvuddeko juzi twalabye Richard Lumu ng'agenda maaso banga ate ajja ebbago erigamba nti the leader of opposition alina okulondebwa parliament alina okulondebwa akakiiko ako oba eyo committee egenda maaso banga atevuganya government yokka kagavumenti nuku FDC DP n'abalala abagenda maaso banga bakola ki the leaders of n'abalala abagenda maaso banga bavuganya government naye etteeka n'alijjayo nga agamba kyateka muteeka yakisanze ng'ate kyakoze eki kiri upside down kiri bwekiti agamba system ekyo kinateeka muteeka ye agamba mbu ekyali muteeka de bali bagala okuyisa palamenti yonna etuule eronde leader of opposition gula palamenti y'omulundi guno ekyali mwesa palamenti ng'ekizimbe esigalawo palamenti ng'ekizimbe kyo kyasigalawo naye kati abantu be bafuula palamenti wakati wonna bwe batuula kyobola bagenda batuula engulu simanyi babaddamu ne batuulako ewala kuba najjukira wali regional sittings simanyi byetuukawo ndowooza n'ekiteeso ekyo kyatandika ne regional sittings tokyazitegeera nalabako emu simanyi oba nayo ndowooza tezabeera nga bwe baali bazipulani nga simanyi kyatuukawo kati Richard Lumu simanyi buzibu buyabujja bwabwina na muntu oba yalina ekiteeso ng'omuntu amanyi mu Uganda buli muntu buli kiteeso kyoleeta omuntu abaako wakisiba toli bakisiba lwanyisa gyewole sunyonyera etonalebo abala bagamba nino bakosebwa gavumenti nenze ng'omuntu era nga bwe mba ndaba omulimu gwatisa leader of opposition in parliament 2005 omulimu ogusinga overseeing emirimu gya gavumenti omulimu ogusinga ogwa leader of opposition kubeera kalabalaba w'emirimu egikolebwa gavumenti otyo kati ate kalabalabaawo si gwalina omwerondera kala sijagamba nti ate NRM eronde kalabalaba otyo wadde kati lumu simanyi oba etteeka lyekyusa ndowooza ba AI yatuukawo kuba kati kyeyawandiika ani yakikyusa Nindako kyogamba AI yagenda basubanga ekyusa etteeka kuba kati yagamba ye kyeyali ayagala mu kusooka kyenawulira mbu of course alaba kiwani simanyi oba ebiwandiiko byakyuka bitya ye yali agamba only opposition members of parliament babalonda leader of opposition ye mu bigambo naye ate muteeka kigambo ekiwandiiko kigamba nti buli MP oba wa government oba opposition bebalonda leader of opposition ekitasoboka nga bona alaba nti si gamba opposition MPs tebayinza kulonda chief whip wa government tebayinza kulonda prime minister kuba sawa zituiza gamba nti nze njagala gwe obeere kalabalaba wange nze agenda okwerondera so kati nyinza okugamba kati nga bwe nze yakulonda kati era kino tukiraba kino tokyogerako nze kati ngaze omuntu sikikiririzaamu tukiriza nti leader of opposition avery nga ali independent nga kyajja okukola tewali gavumenti yamutuma wabula yatumibwaki bantu era mulimu gwagenda otuukiriza bulungi kati ekyali Richard Lumu simanyi yakyusa etteekayo kati palamenti eyo naye ensobedde n'ekintu ekyensa palamenti erimu abantu abalina ensa abamu naye lwakuba ate abamu lindako abamu bakyalinamuko kw'obuntu abala bakyuka wetuli awo kati nze kyensuubira ekikyusa abantu abo bekyabakyusa naffe abalonzi tulinamu omukono mu kukyusa abantu abo kuba kati ogenda n'ojjamu ssente mu muntu ng'olabira ddala omukazi omukamudde atuuza ettaka atuuza ennyumba atuuza eki bwe yagalagane palamenti akuweereze asulewa ettaka lyalijewa kati ense kale abamu ensi abagwamu corruption ayitiridde mu ggwanga lyattu Uganda naye ate naffe abalonzi twekube mu tooki manyi tulina ekizibu tumala okuteekawo ekizibu ate ne tudda eno ne tuyomba ng'omusajja omugyemu ssente zonna zeyandibadde nazo kati naye bwatuuka eri alina okumeka sure nti bajeti gyayisa afunyeeko bw'abanga alina kyagenda okuyisa ku bajeti nga kiyamba abantu oluusi gavumenti nga tekisiimye mugamba kwatayo obukadde bibiri kwatayo genda egwesanyusa Hindi that singa wakuwanti kati naye abadde n'ebbanja nga beoli mususeeko agamba waayo bajja kweyiiya nawuze kankole ebyange so abantu abo suubira nti bakyuse nnyo naye naffe tukozemu omulimu omunene obakyusa omuntu alondibwa ng'alondeddwa abantu aweereza naye kati palamenti enaku zino malamu amaanyi bebalwana bebayomba sente zigulira kyokere kuli mu kamera bebakola ki
be balwana be bayomba sente zibulidde kati nafe abato abatandatuuka etwebuze kiki kino tulagawo nafe tugenda tusoke tugende mu jimu tukole ebikonde tutuke parliament tulwane naye kyensuubira abasajja kyensuubira kati buli abasomye ekitono senior 6 naye ate abasinga bakituseeko kati naffe tubeere nga tugamba twagala kola nga bebakola naye ate bwolaba nga oli akubye mu n'ekikonde ng'owulira nti babbye buwumbi 10 wati tukole ki tugenda kulaba kikimu naye nze nsubira we still have time ife abato tubala nagambe sagala nnyo complain ennyo ko abo abakulu nze nsubira ife abato abakyali wano wansi tukyusiza mindset yaffe endowooza yaffe ekyuse tulina byetulubirira okukola bano bebatakoze naffe abalonzi abato abali wano muleme kulonda lwa ssente muleme kulonda lwaki mulonde lwa birowoozo omuntu byabagambye omuntu wagendayo ng'akuwadde ebirowoozo sooka okompiyaringe obalibalemu ono idea zoono nezoono ziriwe zisinga obulungi ye abaffe bwampuga omutwalo ngenda kulirako ennaku mmeka okitegere bakati zisobola okuba omutwalo naye bwentuuka enze nenze babiliyoni za ssente ate zandirese eddagala mu ddwaliro so tuleme kubeera nnyo bamululu ate netwerabira obulamu obuddako nga tovudde mu kalulu omusajja ogenda mulyako omutwalo gumu oba emitwalo 3 emitwalo 4 agenda kubeera mu paliamenti emyaka eki agenda kutwala ssente ezo ate odde mu kuyomba leka aweereze nga tewamuggyako ssente wuliriza byakugamba obanga obiguze niwo obukulembeza akulembera obanga tabikoze nga bwe mwabyagala mukyuse muteekeyo omulala okay mu seconds siibula era otumireko ku bayizi bonna abalabi ba GTV mbebaza nga bwe nabagambye nze Donald Tumusiime era nga nesimbye ku bagiridi president oba omukulembeze okuntiika ku ssetendekero lya Makerere University Business School nga tubadde twogeramu wano nze nsuubiza abaana benjagala okulembera oba abayizi banange nze beno ndi mukulembeze mupya njabaweereza byembagamba sigenda balimba era buli kyenkugamba njagala okukifumitirize mugambe naye nga beno kino kisoboka ntandisi kulesa osobola ozitusakira nkisobola nti osobola okutukiza ku provisional permit nga tukifuna buli one day to the paper ntikisoboka so muwulirize abantu tukola bingi tugenda kujja tubayimbire tugenda kujja naye muwuliriza enkya kigenda kunyamba ki okitegere so nze era mbagaliza birungi nsaba munonde nsaba muwuliza idea z'abantu era n'abasiibi abasiraamu mbagaliza kisinga Mungu abalabemu era abawe empeera ku lwa Katonda n'ensi yange mbagala nnyo musibe bulungi okay ku lwa Katonda n'ensi yange ku lw'enteekateeka zonna zibadde ogera maswa nga ate olamudire mu ofisiyo wona wadde osinzira GTV wamu ne Asha nabikoledde Mark Junior okulaba nga kimu kitambula bulungi nnyo byonna bendogeza maswa nga twefuna bulungi nnyo producer Asani ntumiddeko producer Woman ntumiddeko na buli omu musibi yenna mu Uganda tusinkana nakujja kwa lwaja sawa agenda basawa mpaka sawa 3 ku lwa Katonda n'ensi yange akumata kumina mpeera amweraba.